Ebiva ew'omuyimbi Grace Kani byo tebisanyusaamu yadde n'akamu maziga merere bambi omwana we akatambi nkayina mu maaso awo ate ye omwana wa Winnie bannange maziga merere anti omusajja bitabuse bubi nnyo naye ayagala omwana we mugamba mutya mwasimbye mutya abantu bange omusumba Pastor Bujingo n'omukyala Suzan Makula wamma nabo ate bakombye kwerima kansuubire muli bulungi ng'enkula yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'esaba gwe wenna naba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell bannange sigenda barwisa munnange Winnie amaze akabanga wamma ng'awera enkolokooto ku musajja ate eyamuzaalamu omwana naye bambi omusajja oluvannyuma lw'okugenda wa Winnie wamma ne bamutwala nga kaguddeyo omanyi bamuggyeyo nga talinyira nga kw'otadde n'okumuyitira poliisi nga bwe tugenda okulaba akatambi ate maaso awo munnange omusajja omutima gw'omwana gumulumye naye maama weebuuza omwana Winnie we yafuna olubuto omusajja yajjukira yamugamba nti omwana amuggyemu era olubuto alusuule mutoyi bambi mukazi wattu n'alemerako naye ate kitujja enviiri ku mutwe okubanga yenna omusajja mu katambi ako nga wookalaba yenna yeekaliisa nze njagala mwana wange ati biki munnange saagala mwana wange akulira ebbali naye ndowooza munnange gwalumba tamutegeera agenda kudondola ono kyokka omwana munnange kisinga okutwewuunyisa mubanja akuze watuukidde okuyambira Winnie okumutuma nti ndeetera ku mazzi ng'olera ku ngoye munnange era omuwala wange yoza engoye kyokka ate ye omusajja wamwagalira gwe yali amugamba nti amusuule mutoyi ne bannange basajja mmwe kale mukozi kyamaanyi nnyo okutumanyira naye awo n'omusajja oba omwami wa Winnie avuddeyo naawe ensonga lwaki Winnie ate munnange bayawukana bubi nnyo mbu munnange ono Nateete yayagala omukwano gwa Winnie kati munnange Winnie olwakitegeera n'agamba ate nkyakola kiino n'omusajja era kw'otadde atugambye nti Winnie nga tannaba kuyingira mu bintu by'okuyimba munnange baali taata w'omwana wa Winnie ye munnange agamba nti Winnie baali bakolagana bulungi nnyo naye ye obuzibu mbu kwe bwava Winnie okuva we yatandika okufuna ssente ndowooza munnange n'alaba nga Nateete taata w'omwana kwegamba nga takyali oba kiraasi ye kale munnange ate omusajja bw'atyo bw'avuddeyo n'atugamba naye nga bambi yejjusa n'olunaku lwe yakeera n'akola obwenzi n'ayagala mukwano gwa Winnie kati munnange awo omwami Ibrahim Kasa avuddeyo n'amuwa amagezi naye maama amagezi g'amuwadde galigo gatiisiza ddala kale bibiri mu sayidi wetweyongerayo n'ow'eriiso Akira munnange bba wa Dr. Kuluthumu ono nga y'omu ku bagenda okwesimbawo ku pulezidenti bwa Uganda omwaka 2026 era nga ye munnange gwewoolaba wonna akabonero k'eriiso mukwano tiikinga butiikinzo oyo taba mulala wabula ate aba w'omwami Akira naye kugamba yanoonyeza ekintu kyonna ky'ayinza okukolera mukyala we munnange Dr. Kuluthumu Nabunyo obanga akugamba ndowooza kumufuula first lady bino nno munnange yabyogedde ku mukolo gwe yabadde yakoledde omukyala Dr. Kuluthumu ogw'amazaalibwa ge kale munnange we tuli mu sayidi ezeeyo 2026 munnange woolaba eriiso wonna tiikinga bwe tweyongerayo ye munnange Nina Rose ssaawa zonna ate munnange mulowooza tagenda kuddayo ewa Daddy Andre toyina kyotugamba wali wonna munnange yagenze ku Facebook page ye n'ateekayo awo obugambo nammwe ate nga mugenda okubwerabirako mu maaso awo kwegamba nga kiraga nti ssaawa zonna munnange X addira X naye nga munnange ffe wano ku Suvia News Extra twagala abantu bateredde munnange naye nga si ebyo ebyokwerumaaluma si ebyo ate mbwe ebyokubeera waka nze neeyombekera nze nakola kino edda munnange oba ogenda kufumba genda ate ofumbye eddala paka kuwulira bubi nnyo Daddy Andre genda ddayo munnange mu maka kuba y'omusajja akyakwagala munnange tubali tuli awo muno we tuzungira wuuno tukiira twambuka nga letugwate ku fresh daddy munnange ye yagambye nti ebyokuyimba kale kagire ng'abyesonyiyemu katono naye yeetega abakyala abalinamu kasente so gwe wenna munnange eyeetaaga fresh daddy naye olina okuba ng'olinamu kasente munnange gira ate osobole okuba ng'omukoonako naye yagambye yeesowadde okuyimba akyakuwummuzizaamuko
nina ya ate alina ku mirimu kale ate gye yakola oluvannyuma emabegako omanyi yagira n'akubaza hit awo nina ye sente zonna ziyajja munange mbu teyazoonoona ate alina bizinesi kale ze yakola naye nga ky'olina okumanya ye ali mu kwetega abakazi balina ssente oh my god kale ate ebyo ebiri mu sayidi ezeeyo ewa Daddy Fresh Kid bwe tweyongerayo ye Mama Fangoni Jennifer Furufiga Nakangubi munnanga alina obubaka ate bwawadde CEO Alien Skin yenna mukambwe muzibu nnyo munnange tasalekako musale kale ngenda kuba mbatuusako wano akatambi ka Mama Fangoni nga atabukira oba abadde abuulire oba abadde amuyombesa kale tusobole ate okweyongerayo. Mbuza kuba Fangoni soldiers mwenna. Fangoni soldiers mbagala nyo CEO nkubuza ko Alien Skin, but I have a message for you. Alien Skin, please, 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 please. Alien Skin CEO nkuyise mirundi emeka. Tolowooza nti ogenda kuzukusa buli mulambo ogwebase. Toli Katonda nti gwe yimuse emirambo. Leave emirambo to be. Buli mulambo omuse magulu guddukira wuwo. Buli mufa ajja wuwo. Oyina etterekero ly'abafu. Alien please abintu ebimu yerekereze nalabye mukazi akweseko mbu akutwala kutaka omukazi alaka ine entalo zate alabika bano bamaswa baba na bamaswa nkufu chovola asa commentinze sobola commentinga ku muntu mukazi mukulu ali ku TikTok yezinyazinye ebintu bya dikula yekola ebintu bya mama obe kitegeza inatekeze bamugamba tugende yakuwewo kugowa kutaka mbu atete tugenda mbu tugende yakugowa kutaka Alien Skin ebintu by'ettaka bina ministries bili namba onadebo nabe ono mwana ono mugwisi lyono atambula abigula gwe bakosa mukabina gabambo mpereze wettaka mukoleko wa okola mutaka lyawa waiza bana bakulu mbaddamu lyabana bakola mutaka ogenda ofera abantu olimba werimba omuyambe otya Alien Skin togenda kuyamba buli muntu yalemererwa ebintu yabakyamana ebintu by'ettaka by'abakazi simanyi biki mu biveeko that's why the sakola challenge y'abantu bakola stand omuntu go wesibyeko akwesibyeko alina manager Dr. Proper alina management namba etambula bamu receiving amasimu emyanga giringa emyanga mu studio yo muntu ali obubi kati oluyimba mulikoza challenge lugenda muteka luddawa abantu babulira amazima bavuka bagende bakole music wa muyimba notamufuna muntu nakyo ogenda kuyimba kipya nawo onolaga luddawa ne bono okola ki ne bono okola stunt maker okyalina iPhone Pro Max no gambu nsimanyi bango ba munyumba simanyi nkola kitunda iPhone osasule nyumba we kwatsa iPhone okola stunts ze wakola za kuyamba ki yeyo no munanga ate entanda Mama Fangoni Jennifer Furufiga Nakangubi gyasibiridde Alien Skin naye ndaba binagenzo byogiro banga kiri tureti kubanga munanga oluyimba do bamaze date okulukola Alien Skin ne Dr. Proper kale wetuli mu side ezeyo munange atakayima ayina omugambo gwatoko musemasa awo oluvannyuma lw'okulaba abakyala ba omugagga Hamis Kigundu wama nga bonna beerumbona tekuliko omuddugavu ate mulowooza munange Sister Kayima oba Arthur Kayima teyefuulidde abantu abaddugavu jjukira munange naye yali muddugavu naye n'abigonzaamu neyeerusaamu kaawo era munange bw'ati bw'avuddeyo n'agenda ku Facebook page ye n'agamba mbu nabagamba omuddugavu yeetaaga kuwa butwa n'afa n'avaawo omugagga haamu ensonga eno yokka yagijjamu eggumba kale bannange mufunzo bafa abaddugavu oba tugooyinga erudda waati ate nga tetuli ready kukwata mu kizigo bannange ndowooza oba tugendeko mu supermarket simanyi nakumanya munnange ensonga za Grace Can zo zikutte wansi ne waggulu nze simanyi oba kiki ekiri ku Grace Can naye nga ye Sheikh Umaru munnange awera nkolokooto agambye Grace Can nga tagenze kumwetondera munnange mbuye ajja kubunawe newe n'abanyanja ya munnyo ajja kutuukayo okutuusa lwaligenda n'amwetondera munnange Grace Can yali muntu wa Giovanni Luzinda munnange Giovanni Luzinda ng'agenda afuna omuwala omulala era mu kibiina ekyo mwe baali bayimbira kati Grace Can kyamuluma n'agamba nkoze ntya gwe kugende wa Sheikh Umaru munnange oba amulombere ku dduwa amuwa eddagala kati eddagala Sheikh Umaru eddagala yamuwa teyalikozesa endowooza yaligaya ate n'agenda mbu e Masaka yajja eddagala ate mugayagala alinyokeze ono omwana mulenzi Giovanni Luzinda asobole okukola ki asobole okukomawo naye munnange ndowooza oba Grace Can teyasasula Sheikh Umaru kale ye awera nkolokoota agamba munnange mwana muwala ago gakyali mabaga munnange ate mulowooza Grace Can Please omata musudde tata baby agambye nze bannange njagala kintu kimu ekimala kino ekintu kinnumidde ebbanga bannange
omuntu yenna ankomezeewo Giovanni Luzinda jjukira baali baagalana nnyo era Giovanni Luzinda yayimbira ono akayimba ninga mutamiivu nga akayimbira Grace Khan ne Grace Khan naye n'amuddiza akayimba nti nja kufa naye manyi kimu nti ono yasinga obulungi naye maama baamala ate eri bafunamu obutakkaanya era Grace Khan yakola ekisoboka kyonna okusibirako oyo omuwala Giovanni Luzinda gwe yali afunye munnanga olubuto mbwe era yaluzaala nga olubuto luwezezza emyezi 11 jjukira omukazi yenna azaayira ku myezi 9 munnange Grace Khan mulogo bannange ate mulowooza omusawo gye yagenda byonna si yavuddeyo n'abyogera naye ng'ate wetuli mu sayidi ezeeyo munnange ebyo byonna gakyali mabaga okutuusa ng'ageze ne yeetondera eri gye yagenda ate okumululombera edduwambu era munnange ebyo ebisiraani bye bimutambulirako mbwera kyova olabanga neewo omusumba Pastor Bujingo n'omukyala Suzan Makula munnange baamugobyeyo ne bambi mukazi wattu alaajana kwegamba simanyi na kumanya biri bye yalaajana nga Prince Omwana amusuddewo oba ate ngambe kati biwero yenna abadde ku live akaaba amaziga eno omwana eno biki ngenda kuba mbateerako wano akatambi muzikirize mbasibire wano mweraba omukama abakuumi. Joland. Prince. Wanji. Mama tokaaba mukwano. Nze sobola kukwaba. Who is this? Joland, right? Joland onjagadde ebbanga lyonna kyokka nnyina akatego ke nagwamu emabegaawo nga sibaana budde abaana ba Joland ba Akram ba Janat president nga sibaabudde ndi kuguno omuzina guŋŋamba oh my god nga ŋŋamba kuba t-shirts wadde tetulina ssente tugenda kukola bwe tuti shegende mu maaso nga buli kye ŋŋamba mami Makula ogenda kunnyamba wano ne wali nga mami aŋŋamba yes I'm gonna help neŋŋamba baganda bange neŋŋamba mami kino ne kino nkirina mami this is kumba omuvubuka aweereza mami ebigambo ebibi ne muzeeyi taata wange bebamanyi abanzaala nga ndi mukulu ne bannyamba maama wange ne muzeeyi teri kyenumanga ekyo kyama kyekyo bakabi webali bagenda mu media ya bagenzi ne bagamba bali eri kyokka I didn't know nazibibwa amaaso sorry mwe abange binalina okuva edda Grace nesibawo amakulu Grace nkuwulya taata manyi nze nina moto yange egamba mami so they want me to cross my concert baagala concert yange really kiruma kubanga ekyo twakiteekayo kyaggwa just be strong buli kimu kigenda kutambula look at me laba enkovu emba zonna mbadde simanyi nakumanya kubanga saakugamba mbadde nwana nzekka olwo ne muganda wange Isaac abadde tamanyi abo bannaaye kakazi kattu akatalina namaanyi galwana era omwana onebaliza oyo omwana Vianney yayimba obangenda kwagala gwofensi eno kubanga nekatagrana Prince kuba yajja n'atwala omwana we nga bali mu mukuba bubi ane nze mbadde simanyi naye ekintu kye balowooza tekigenda kusoboka Grace wange lokaaba mami just be strong buli kigenda kubeera